Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe eronze namwe abaana abawala abakyala naddala ng'onoonya nga weetaaga omusajja omulungi gw'olina okwagala gw'olina okusalawo n'ogamba nti kangende n'oyo njagadde nkubulye ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako gwabuliddwa omusajja ekyamazima nga buli abajja mu maaso go tobategeera njagadde obeere ng'okozesa ku ddagala lino abasajja bajja kujja babeere nga bakukwana osobole okulondamu oyo gujja okwetaaga. Tulabe eddagala ly'olina okukozesa. Eddagala lino lyakunyookeza, ogenda kulinyookeza naye ekikulu kya byonna nkusaba osooka onabe ku ddagala ery'okweyambulula ate onaabe ne ku eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Kati bw'omala osigala onyookeza ku ddagala lino likuyambeko okuleetera abasajja abo abalungi abajja okujja mu maaso go osobole okulondamu oyo gujja okwetaaga. Nkusaba ofune eddagala lye bayita kayayaana muteeke ebbali awo ogatteko ne nagaana y'oyo naye mugatte ku ddagala eryo ogatteko n'olusiiti nalwo lugatte ku ddagala eryo. Eddagala eryo nga bwe ndikugambye ligatte wamu beera ng'olyanika likale bulungi likalire mu kisiikirize tolikaliza mu kasana. Bwe limala okukala linyige enyigo ggyemu ensaano. Bw'omala okuggyamu ensaano nkusaba oteeka amanda g'omuliro ku lujja oba ku kabaati. Teekako amanda g'omuliro, kwata eddagala lino ly'onyizenyize oba ly'osekudde yoolako ng'oteeka ku muliro. Eddagala lino olina kulinyookeza ku budde bw'ekawungeezi oba ku makya. Osobola nyookeza ku kawungeezi n'olinyookeza ne ku makya oba n'olinyookeza ekawungeezi wokka oba ku makya wokka. Ky'oba osobodde ky'oba okola mu kulinyookeza nga linyooka beera ng'oyogera ebigambo bino. Osobola okutandika ng'ogamba nti ono kayayaana, njagala buli musajja yenna omulungi abeere nga njaayaanira. Ogambe nti ono nagaana, ogambe nti nze nagaana okubulwa omusajja gwe mbeera naye. Abasajja abalungi njagala mujje bangi nga musiita okunsaba obufumbo nsobole okulondamu oyo gwe neetaaze oba gwe njagala. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo eddagala eryo nga bwe linyooka beera ng'oyogera kigenda kukuyambako naddala gwanoonya kikuyambeko. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.